Twala is my G. Period. Period is my G. Period. Period. It's my G. Period. It's my G. Period. You don't know English? Or you Muganda wange? Okay. Yeah, Bulugana never wana mu basiga. Abulugana ebitaya bikola gana. Bimala ne bikola chi. That's my brother. Okay. Wano byatambuziwa nga bagamba nti ina ebintu olusi byokozesa ebirakalagala. Bulolo ndi chechiro. Happy New Year. Happy New Year. Life is good. God is good. Okay. Musically, oyimiridde otya 2020? Musically, actually ndi bulungi nnyo. Kuba concert ejja very soon wano wenyine e Lugogo. This year in a concert? Yeah, here in Lugogo. I'm telling you. Okay. No cap. Netesete kuba music mulina ate ngenda kuta music omulala. Okay. Yeah. Atwogere ku 2023 Lwaki muddayo emabega? Tugende mu maaso. Okay, 2024 tulabye ebifaananyi bifulumye nga wazzeeyo ku federation. Federation family. That's all I can talk about that. Wali wanyiika mujja? That's my family. Ebyewaka sibireeta mu public. Atusubye copyright yo bituusewo bya federation. Ejja. Actually, tugirina. It's coming, loading. Olwakuba yo sinze temulina bibuuza nze, mulina bibuuza president. Anti nabibuuzaako because wavayo n'ogamba federation ekola byaki? Ojja bibuuza Eddie. Nenga federation is my family, period. Since you have a concert this year, should we think more reconciling ne mukwano gwo Rickman? I have no problem with anyone. It's a new year, I'm a new person. Stay together. So we move, man. I have no problem with anyone. I'm just a peace soul. Yeah, man. I have no problem with anyone. Mwali mufajine Rickman. Ngate mwenna muli basajja. Mukazi oba. Tewali byagwa. Nenga we have no problem. I have no problem with anyone. Okuba nti no mwatuka ne mulwana omu n'afuna n'ebiwundu. But that's ebyo si bya saawa zino. I don't want to talk about that. Oli otya okuba nti musajja munno wamutiirisa amaziga? My brother, respect me. Bwe kugamba tombuuza kino tokimbuuza. Olidde? Respect me. 2024 Tulina concert this year with a lot of good music. Watu sokola concert guluneedi. Mubapimirawo abazikola. Kale, sinatuuka naye ngenda gikola. Osegede? Sinatuuka gikola naye ngenda gikola. Naye tojja kuba sinatuuka. Sinatuuka naye ngenda gikola. Se wali ontegekedde mwaka ki gwe nnogikolera. Listen, I believe in myself. Oba n'ennyimba bbiri, oba n'abafanzi babiri, njaga nasiimye mbakoleyo ka concert this year. Is it a peer pressure or there's no pressure? Now oyagala kukola kubala proving a point. It's not about pressure. It's about what? It's about believing in myself. Nateekawa ne Lugogo. Yeah. Lugogo here this year. We're pulling out this place, man. We're fucking up, bro. Where's the Guluneedi? Music never fancy bange banjagala nnyo man. Tolabye ave baddawo. Guluneedi abantu bagamba oli muyimbi mulungi naye ekiriza nnyo okunywa omwenge ne mukola effujjo mu bbaala. Lwaki tobyesonyiwa? Ng'ate oli muvubuka muto. Kikyonoonya. Sina ansayo. Ababibuuziza bo bogenda bakuzdemu. Think about your brand. Ondabyeko nga nnyo omwenge. Kati sombuuza kyotalinaako obukakafu sinywa mwenge. Eno skin yange kulabikira okuba nga nnyo omwenge. Look at me. Come on man. Sinywa mwenge. I'm a sober boy. Olaba oti omukono nti nze Guluneedi sinywa mwenge. You know, it's a 2014, right? It's a new year, bro. But when I try to call it, it's a new move. Stay together.
tugende mu maaso temusibako bantu baffe bibi naffe mutulumirirweko mwana lwaki onziza mu byaka by'abafanzi bange bireke bigende we move abantu bagamba we brandinga nnyo mweyo embeera ey'okwagala abakyala bo mbaagala I love women abakyala mbaaga I love you kati omukazi omwavu mwagaza ki nze sanga abakazi baavu naye as long as omukazi kubanga omukazi omwavu yatalina bbeere omukazi nga yeetadde obwebugagga kali bamulowooza omukazi obugagga bwe buvaawa lwaki tewesonyiwa bakabasajja lwaki tewesonyiwa bakabasajja Grenade Mia Grenade ekibuuzo sikutegedde kyobuuzizza owaaye me I love women banaye bakyala bange mbaagala nnyo buli mukyala ali mu nsi yonna amanya oli mukyala wange mbaagala nnyo nze tolisanga na musajja I love women and I will love women and I Owaaye wulira sina mukazi yenna tombuuza mukazi yenna wulira listen to me tombuuza mukazi yenna listen nze ndi haji gwe nze ndi haji sebo listen me I'm a ladies man I love women don't ask me any woman you understand bombuuza ono oli nanyiiga gwe ojja kwawula bakyala bange ate come on listen me bamu bakyala bange muje muli mbagala nnyo you know that toyogera linnya lya muntu yenna ogambye oli haji lwaki tombuuza andi nze nkyawa ojja kumbuuza gwe nakyayo ejjo tombuuza muntu yenna tombuuza mukyala yenna kwegayiridde nabasabye respect yange right thank you Grenade kigendererwa kyo ki mu music industry me I am here for fun and to make money this is business so if you're trying to fuck with my business that will be a big problem okay yeah. This is my business and I'm here to make my fans happy stegera so omuntu yenna agezaho kuzanyira mu career yange ekyo kyendisagreeinga wavaayo n'olaga obutali bumativu gy'oli ku side ya federation anti bw'okoona gye nsaagala osobola okustopinga interview yo osobola gistopinga sitegeera federation size njogerera naye nga ndi muki kati bwe mba naddayo kubeera ku ekyo genda obuuze Kenzo omuyimbi Grenade yali agenzi yakoma kukola ki ekyo kibuuzo kyani period kyekikukubisanga Bobi Wine buli lukya oyo mukulu wange nze sobola kuba Bobi Wine mwe mukozesa abantu ensobi bagamba olya mu lulime ne mu luzise sobola nali kuliddemu nali nzireke wone ndyamu mu lulime ne mu luzise temubuza abantu waliwo abantu abalina ebintu ebyo bakola ku internet ositegeera ffe wali olabeko Kenzo nga alina omuntu gwavuma nze ne tiimu gye representinga oba ne tiimu gye ndiko we don't abuse people I can never abuse Bobi Wine I can never oyo mukulu wange ositegeera oyo ali nga taata wange sisobola I respect the man oyo principal mulamba I cannot bro so temuddamu nakubuza abantu kati nga muvumira ki nze ekibuuzo kyange ekisembayo gyoli okkiriza nti n'omuyimbi asobola okugenda ow'omuyimbi munne okumugyako amasannyalaze oba tekisoboka amasannyalaze agatera okwokya ebintu naye buli omu alina endowooza ye kyekyakutwala ow'omukulu Alien Skin kyali wange ne Waikibenda kyali wange Waikibenda sibawo Alien Skin kyali wange Eddie Kenzo lwaki temwogedde ku Kenzo Alien Skin kyaliwo muyina bigendererwa byammwe gwomubuuze when did you meet Grenade ekyo kituufu lwakuba siri part of that naye nga buli omu yamanyi engeri gyatambuzamu obulamu bwe nze nga bwe ndi wano ndi mwana muto nnyo okudda okubuulirira abansingawo ku myaka naye nze kyenyeza oku advice gye mpa bato bannange ebiragalalagala si birungi naye bw'oba osazeewo bikozesa manyawo okoma period naye it's not a good thing oyina management nze ndi bulungi gwe kyeba omanya oyina management nina management era nja kugibanjulira very soon
nga wali omuntu w'abakyala bagamba nti no gwe omu ku batabudde abakyala ku federation. Gwe nali nzeke wamwe ne nkutabulayo.